Mubaka bwe bumusomeddwa omumyuka wa Katikkiro wa Kkochi Godfrey Kimbugwe, Kamuswaga ategeezza nti akizudde nga bannaddiini batuuka ku muntu owa wansi mu buli kanyomero, bw'atyo kwe kusalawo akwatagane nabo mu kuzimba abakooki. Kamuswaga asoose okukwasibwa mmotoka ey'ekika kya Velfire Model 2016 nga yamuweereddwa ab'enzikiriza y'Ababudda ng'ebalirirwamu obukadde bwa siringisi 600 nga Katikkiro bwa Kamuswaga bw'ategeeza. Obwa Kamuswaga bwagala kukulaakulanya bakooki. Twagala kuyita mu kkanisa, mu mizikiti, mu kereziya ne mu masomero tuyitiddeyo nga tulambika abasomesa baffe n'engeri gye twagala bakwatemu abaana baffe. Ku lw'okusuubi eddamu erya Kkochi. Tulina baamulekwa, tulina abaliko obulemu, tulina abankuseere. Twetaaga okukwata ku bantu abo bonna bonna. Bishop Kefa Kamya anokoddeyo embeera y'obwavu obukudde ejjembe mu kitundu kino, empisa ezisiiwuuse naddala mu baana, ko n'obwa ssemugayaavu bususe, byagambye nti basaana okukwatiza awamu ne bannaddiini okusobola okubivvuunuka. Naye nga tuli basanyufu nnyo ku bino bitulabye ebikoleddwa n'ebyo bitulabye ateekerateekera ku kisobole okuvaayo kubanga alumirwa ekitundu kino. Era agamba nti tewali muntu ayinza kulumirirwa kitundu okujjako mmwe bennyini, ng'era Abaganda bagamba nti nannyini mufu yakwata wakati awawunya. Sanji zino abatalina mpisa wadde nga beetaaga okukwatibwako bunnambiro okusobola okuteeka Kkochi ku mutindo ogw'ekyasa kino. Babakulu b'eddiini abeetabye mu nsinkano eno bawadde endowooza zaabwe ku nsinkano eno. Uganda abantu bangi empisa zisiiwuuse, obubbi, obutemu, obunyazi, obugwenyufu bingi nnyo. Ffe nga bannaddiini tugenda okwasaganya n'abakulembeze ab'ennono okuba ntongera okubuulirira abantu bwe tukanye wonna okuba nti bongera okweyisa obulungi n'okumanya empisa z'obuntu naddala ate okuyigiriza abaana abato okuva mu buto wansi. Kyetugenda okukola mu bitundu byaffe eyo okubuulira abantu okubeera abagumiikiriza n'okukubiriza abavubuka bave mu biduula eby'okubeera nga b'amatatu oba okubeera ku puulu ezo kuba temuli kibala na kimu kivaamu. Bishop Kefa Kamya Ssemakula ategeezza nti bakkiriziganyizza okwekolamu ekibiina kya SACCO basobole okutumbula ebyenfuna mu kitundu kino. Tuvuddeyo nga Kamuswaga agambye nti naye tayagala tukome kigambo ekyo kyokka, wabula nabo okulaba nti baba bulungi nga beekolamu SACCO. Era yamaliridde okulaba nti SACCO eno ekolebwa ey'abakulembeze b'emyoyo ate era asobole okugifunira n'obuwagizi obw'ensimbi okuva ye wonna w'anaasobola okuzijja. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Lutabi.